nkomyewo. Nkomyewo. The all night God in video ndina nkomyewo. You sure? And the videos they sent me nali na Dubai. So nakuvuma chi? You are like kuwanga Marina Shafik mwembyaba ati naye mukubira ne muvuma. The China temwebu yako. I don't have a team. Tolina team ebyadala. Team zero team win. No, I don't deal in that. Really? Yes, I did. But you look young. Don't get it. No, you're young. Actually, you're young by the way. You're still in school. Yeah. Senior 4? Candidate. Candidate, yeah? Senior 6, eh? Hey. So the word Gia Nina olijawa. Erinyo kwetu Gia Nina. Actually, I'm Gia Nina. You are Gia Nina? Nze Gia Nina. Erinnya lyo ddala? Yeah. Mama yakutuma ne tata I have Gia three Nina. names. My elder sister is Nina, I'm Gia Nina. Huh? My elder sister is Nina, I'm Gia Nina. Yeah. So I have three names. Naeri eria Gia Nina silikozesa mu ssomero. So I wanted to be different. Abana tebansanga. Yeah. Omanyi obeera awo nga wakatandika obeera okola ebintu ebiri weird. Yeah, you know. Kati abana beesobola okukomawo okuva eri ku ssomero ne batandika okwogerako. Akola bino ne webiti ne webiti. Kati I wanted it to be different. Baleme kunoonya. But still then your face bakulaba era banne bosoma. Kati bwe namala ne nvaayo kati. So you were celeb at school? Yeah, kind of. Which school? Sagala dyogera. Tuyagala bekubira kalago tebalina kusasula. Kyo nyinyi nayogera nabo ne bagana. Nti bana oluwengena nyekala jikole sonoli amune munjo cheyo. The thing is, but they told me nti bakyategeka kale somero. Because whenever I'm all level somero linali nsomerako nanoonya esomero ettono. Liri alimu abaana bangi and they bullied me. They bullied you? Why would they be bullying you? I don't know. Girls nga babamanyi. Wali musomero ly'abawala bokka? N'abalenzi. Nga lwaki bakubullyinga? I was a quiet person, very quiet. Ate nga era kale era nga mmanyikiddwamu ko kusomesa. Ekitegeeza ekitone kiviira ddala ng'oli mu ssomero? Yeah. From childhood? Yeah. Are your parents one of them a dancer? Well, I don't know much. Don't you talk to them like excessively? No, naye bino ebintu byenkolako mwenna kuliko eyabikola? They died. Your parents? Yeah. Oh, sorry. All right. It's okay. So sorry. Therefore, tufanagana even mine. Name my sister. She was a dancer. Hey! Yeah. What's her name? She calls herself Gavtash Makeup. Huh? Gavtash Makeup. She does makeup. Gavtash Makeup. Gavtash Makeup. Yali dancer mu videos bichi? No. School bichi, high school step up, winning, Hey. stuff like that. Okay. So Gia Nina olyo tya? I'm good, how are you? Oli bulungi. Yeah. Muli awo mutadde TikTok ku bunkenke. You guys are putting like riding everything. We mutazina bulungi bantu basiima muyomba. We mutayomba mubba abasajja. We be there like nitugamba bw'ataleeta kadansi kagenda ku training agenda kubeerako boyfriend gwabye. I do not know why abaana ba TikTok mwenna. So where did you start with TikTok? Tandikirewa? What do you think watutandikira? Watutandikira? Nawe interview leero givugeko. Weratandikira na TikTok? Okay. Weyagala tutandikire? Okay. Well, how did you find TikTok nogamba is the platform to use? Nze kale nze na training by mistake. Training ati? Like kale account yangu otambula. It was by mistake. What do you mean by mistake? Nakola accounting eri private. Hey! When I call Angeli private, then Ninjagalo posting my sister on her birthday. At first it was my nephew. Then posting, and then even I posted my sister on her birthday. Then got when I come out kusomero. Togena na simu kusomero. Eza buli woboddayo kusomero nga account yeso kebeera dormant. Somehow, because this year tebadde dormant. Wagenda ne simu? Siri mu kisulo. Okay. Nateekawo olunaku kalolo okwata videos. Okay. Yeah. But are you bright in school? Siri nnyo bright. Ate siri wansi. Totally dull. Yeah. You are the average student. Should I say that? I don't know. Yeah, average. Toli mu bali abasooka toli mu base oli awo makati. Well, mbera average nga sadde mu maanyi. Hey. Nebo oteekamu amaanyi. Oteekamu amaanyi, yeah.
Okay. Kati teekamu amaanyi TikTok wakati oli candidate. Anti era towola this time nagamba kambabeereko beere candidate nga nnawe ng'olina wooli. Okay, ogamba how postinga sister? Yeah, and then when I came back home waliwo cousin wange yali azze kuba nze nali sirina muntu wankwata and I had my phone Nokia. Alina ka Nokia so ne mugamba nkwateyo ka video. Ka Nokia ko? Ka Nokia kange. Mwaka kyogo Nokia nga twabadde twabivaako. Nze ke nali ndina. Ba. Ke nali ndina. Then nankwata within a minute nagenda olaba video eri mukenga ate netambula netabula. Yeah. And then I started ngolumu nteekayo, then nebeerawo for like a month. Olumu nenjiteeka mu private. Yeah. Obeerawo ng'ogizannyisa bwoti. Yeah, until last year. Wakikuba last year? Last year era nabeeranga nga nteekamu amaanyi then nendivaako. Oh, last year video ki wateekayo neekuba neekusikiriza obeere nga kati oli continuous? Well, I don't know the song. Simanyi kayimba oba kayimba lyrics. Yali Bukutu, Bukutu, bakata. Nazina break dance. You know how to break? No, I can't nabyerabira. And back in days I used to be a real dancer. Hey, you used to be? Yeah, nalinganga nzina. Oinako group gy'ozindemu? No. Nabeeranga mbikopa ku TV, then when sang ku school when it comes to performing oba challenging, when sanga they are challenging nzija perform I win. Houses. Yeah, I perform I win. Hi. Okay. Gia Nina, then I will not handiclad. Are you benefiting from this bintu byokola? Yeah. Lwaki omuntu abeera ku kintu kyatafunamu? Bangi naawe. Nga yayagala mulaba obulabi nga trending. Well, that's not good. I don't settle for less. I chase the bag. Njakikubuuza mu maaso obuli oba yensonga lwaki. Okay. So how is your earning on TikTok? Not bad. Not bad. It's really amazing. Okay. Yeah, it's worth it. Okay. Aina wekuyambako like in your life, bills, school, yeah. TikTok is contributing actually in your life. My school fees. Your TikTok pays your school fees? Yeah. Oh, remember? Nakusanyusa bakulaba. No, like seriously, that's the fact. Era bambi abanda ba just know. Buli customer ina yali ampadde challenge. Akalango just know wali ompereddeko. I know. Yeah. Akalango kachanyenga sete ngameka. That is personal. That is personal. Mama musera. Tusera? Ali. Nada, we don't. Just yoteeka omanyi bwokera ku macha n'okwata a restaurant ngeri awo kale tesanyusa n'ogiteekamu decoration everything masanyaze mataala malungi abakozi abanyirira togenda wobeera obadde ocharging 3,000 togenda charging era 3,000 obogeragera ku mutwalo. Yeah, true. Okay. Nina wenjagala okugenda naye nkyayagala tugende mpola wano wetutuseyeyemu kati paka we tunaatuuka wali akayimba kakakkano okamanyi nze kakkane agira nzikakkano kati Gia on a daily first of all banga baba waka w'abantu mulumya abantu emitwe omuposi oli akusasudde ne mugaana opostinga ate nga sente oziriggo nga balina duration yagambye it's okay yagambye okukoleramu ebyo bintu nga ate ne walumya emitwe kati mwagala tekayi waka w'abantu ate nga sente waziriggo. Well, era abantu bamanyi n'okujja okwo ne batandika agulira muwa sente zange agajja opostinga naddala bano aba challenge z'amazina abayeni Kama ngamba kapeke ye mmukolera ku bwereere kyokka ye mwanguwa ani yagamba nkimanyi ayogera ani yagamba sebo kapeke mumuwa challenge zaabwe ne ku speed ababasasudde ne bubalumya emitwe. Kati I gotta say I can't talk for everyone. I can talk for me. When my challenge is sisobodde gipostinga on that day bukubira even before, because most of the time it's the weather.
whether obeera tebadde nnungi kola video cause nze nzina siri muntu nti ngenda kwemola ngenda funa eddensa neemolerewo okay. I have to move nemanya the place biki whether eri bitya oyinza okukwata video ng'efaanana bubi kati tosobola kukwata nga bulijjo okukwata quality ate ku luli n'oteekawo ebintu nga bibiri oba okitegeera. So I always call that person nemugamba sigenda sobola kukwata sometimes mpoziko ng'oli mulwadde oba okitegeera. Waliwo n'abaana be bakutabukira account ne bagitabukira ng'egenda nga teri safe. Kikyotegeeza nga bali mu kureportinga videos basi reportinganga no soko ndeba nnyo omuntu n'agamba nange duet account yange egenda. What happens? Kye kituukawo oli okutuuka ku account za muziro? I don't know, just omuntu I don't know, ndowooza bakulaba ng'obayitako. Yeah. Nammwe mwepinga? I don't know, not really. Era kina kuva mu mmwe mwennyini n'agamba ono leero afunya challenges nyingi ka account katugiroopemuko. Nawe okulopa account tekikostinga muntu omu kureportinga. Anti mulina zitiimu mwansobe kati okimanya aba TikTok mwafuuka bayimbi namwe mulina zitiimu. Nze gw'ogamba ttiimu mukwata. Tolina ttiimu Gia Nina? Bonna I talk to them. No, I mean your team gwe nga gwe team Gia Nina. Team Gia Nina? They don't violate though. They are good people. Anche gamba they do not, but you oyinza okwesanga waliwo akusinikira amanyi naye ngeri emabega tiimu y'ebikola. Tali muntu asupportinga nga alina mutima mubi. No, nga sigamba tiimu yo. Aba tiimu y'omuntu omulala. Awo simanyi. Anti kyegamba kikola Republicans Muzero Public Assay. I don't know, kakati nekyo kibaawo sometimes. Nga tosobola kukola ki? Nga tosobola postinga video. Era nze era mbakubira najja nagamba mwana lwaki towapostinga nomugamba ki kino ekiriwo bwekiti ne bwekiti sisobola postinga gundiyo. Era nze olumu mbagamba nobagamba oli ng'atabuse kosi waliyo oli si buli muntu nti alina kawewo mu kamwa tobagenda kwogera naye bulungi. So nkugamba mukwano osobola ogumiikirizaako. If you can't, I can give you money back. Refunding? Nze I have no problem with that. What goods once sold? What goods once sold and don't return them? Not really. Because I believe kyonna kyenfuna kimmala ate ekitali kyange si kyange. And whatever is mine will simply find me. I know it will find you. Yeah. Oli mukakamu mu bintu ebyo by'okufindinga. Oli mukakamu nnyo. Ekyange kiba kyange. Kiba kikyo. Yeah. Okay. Newokola oti era kisigala kyange. Okay. Then what are your plans after school? Because omala mwaka gujja, right? Yeah. Abamu bamala senior 6 n'agamba owaye kasooka nkikubemu wano kasawa no ndi serebu. No, what I can say is for my fans to wait for me a little bit longer because kale nina kye planning. Yeah, planning out my business. Naye njagijjayo next ngamaliza senior 6. Senior 6? Yeah. Okay. So are you planning to okweyongerayo waggulu? Okweyongera, of course. Oba ogenda sigala mu mazina? You go commercial completely? No. Don't really. Right. Yeah. Okay. I love dancing naye. Nabalabe batanze nobatekamu zi videos. Videos zo tuzibeera. Luli basooka banga bakozesa zi challenge olinga akola video n'abawa mukole challenge. These days wakabeera mu videos zimeka kati? Nyingi. Just for your dance strokes. Yeah. Kwina myaka emeka by Oh my God. Okay. I was born 2006, 31st October. I'm 18. Je myaka emeka? 18. Mwana 18 abeera ne bo hair baby. It's a wig and my sister has kola so. Okisanga bo yagala. Yeah. Okay. Videos ki ezakabiza wakabeera mu bayimbi ki wakakola video yazo wakabeera? Olowooza bonna boogera abamu be nerabidde tebananyiga. Olaba omuyimbi yennyini yeerabira ennyimba ze kati ate gwe atali nnyinizo. Temanyi nnyingi. Baweeyoko basiraba bo bazimanyi. Mu kyokolo walimu? Kyokolo nakulaba. Ye mululu wonna. Alisi njogeddeko olumu. Kwezi konsobola okwogera oluyimba lwe nasooka obaamu nga muyimbi bambi ye nga mwagala very kimaani. Walibeeramu ku bwerere? Ate gweoyagala lwaki wamusasuza? No, he looked for me. Only when you do something good, there are people who appreciate. Yeah. So
Omugogo musaza gwe, you know. Of all the songs. Yes, yeah, that song. Okay. But like he looked for you personally. Personally, that guy is really good. Fight, I know, right? Oh, sorry. What I said already, what do I get good? Ricky man. Ricky man for life. For life. Chikonde wachirabi. Chikonde wachirabi. Chikonde nachirabye. Mwagala nnyo bambi. Baba mukuba. Era nandiba ye yandiwangudde ku side yange. Wanje? Bweka wasanseka already bamukubi. Sikusanyuka. A win is a win. It's the fact. Did he appear like in person? Muchikonde. Obodo nawe kyabya ku TikTok ngabala. TikTok sasobodde. Ne ula lola wakube ngumi ngobuuka. You did see the girlfriend? Oli team Ricky man. Oli team Ricky man. Yeah, he's a good guy. Okay. Nalisaba ngayo muyimbi alina mutima mulungi nga ye. Hey. Okay. Chechinga kyokubala mutima lwakyo why you saying that? Mu bayimbi bonna omanyi jukira obeera wakatandika TikTok like abayimbi obeera tobamanyi nnyo obeera wakajja so everything is new to you so nasangako abayimbi ab'embwa olinga era neeyisa ye eri bulala naye ye he was different welcoming teeraga so comfort or feeling so comfortable. Yeah. Aisa bulungi abantu ta undermining people. He respects people. Otandika TikTok ono otandise okukikuba. You guys mwe meeting amutya. Do you go let me say mwe meeting akutya okutandika aba TikTokers okubanga mukungana. Kwanza satandikira mu bya kukungana. No, I mean like mutandika mutya mutandika okwekunganya mu belenga mu meeting mukola challenges wamu. Well, it's always about work. TikTok omwasobola okubeera nga alinawe muyimbi yamuwadde ssente nga yeetaga all TikTokers n'abakubira amasimu n'abagamba we need to gather here nina omuyimbi yeah so you meet up you do the challenge nemufuka ba friends awo kyonna kikiri. Is it a must say every TikToker alina okuba ne boyfriend mu bintu byaba TikTok bino bimukola? Well, it's not written anyway. But you guys almost mwenna mulina. Well, kati simanyi kyakugambaawo naye oyina omukazi? Yes, I do. Gundi banno abakola bino byokola balina abakazi tebalina. Kati zite must guys okubanga mulina abakazi. Abaana abato abasinga mukyasoma. But relationship zammwe ziri ku kitimba muyomba on a daily lw'abasajja. But this generation kankubuuze. Wait, wali ku myaka emeka gye wafunira girlfriend? Tetwabayomberanga. No, wali ku myaka emeka gye wafunira girlfriend? Nali nkuze. At what age exactly? Almost 20. Don't lie. No, don't you dare lie. No. Njagala real age. Real age. Njagala okungamba gwe the first time you got a boyfriend wa emyaka emeka. Because right now you're 19. Okay, that is confidential. I'm 18. You're 18, yeah? Yeah. Kati wobo wakanya chegambe kitegeeza gwato your first boyfriend wamufuna oli mutonyo. Not really. I'm not gonna say that. Naye, what I can say this generation je tulimu. Back in days abantu bafunanga ba boyfriend. Nga you hide. You be there, you hide. Paka I don't know who discovers ne babagamba biki. Nemwewasa, I don't know. Naye kati we are in a free world. Omwana takyalina kudda wakweke mbu akukute ne boyfriend batandika n'okola batalina kola. Okitegeera? Yeah. So it is a free world. It's not like mboba. Yeah? Ndabanga kiba destroying because every time you guys display the person you love omulala afunye interest ya mubye mutandise ogenda mu like fights is totally healthy. Now tuba tulina welcoming to the world ne tujja kubanga omuntu akwagala tebasobola mubba. No, love is not said. Love is a feeling. Love is action. Love is what you do. Love is not mboba kintu ogenda kubeerawo. Love is not owned. Obeerawo mbu I own that. Amale banga n'ogamba nze ndi billionaire naye nga tolina ky'olina.
You have nothing. Okay. Yeah. So kati omuntu love. Kyengamba omuntu gwe babba ne bagamba bakubye kitegeeza tabaddewo all along. Omuntu akwagala tasobola kukulekawo. Era obeera kubeera musanyufu nti agenze taliiwo. Si wuwo. What's not yours, it's not yours. What's yours, it's yours. Okay. Yeah. How did you two Fine Boy, you and Fine Boy meet? Mwa meeting amutya gwe ne Fine Boy. Nze ne Fine Boy. I remember. What we were meeting, was it like Fine Boy? Nali njogeddeko naye gundi ku TikTok. Naye nga tetwe meeting ako, but meeting to meeting first time this year. Yeah. Sorry to use the naye to meeting at this time. This year. By that time na TikTok nali najivaako. Kati ye yali akunoonya kuki? Ani anoonya munne? Him, you. Nalinganga mubuuzaako so like inbox. Yeah, nga bw'onalaba sasa mugamba yo waagwa nagamba. By that time wali mwekisenyize numbers Of course. Kubanga where abana mu inboxing, where inboxing on TikTok. Nemugamba tujje tukolemu. But that never happened. Because as TikTokers, we always inbox each other. Yeah. No mugamba banyi tukolemu TikTok. But that never happened. Like tetwakola. Naffe tubeerawo n'ogamba why. Lwaki tompaayo ko ku interview mu inbox. Akuvumye n'akuvuma omulala n'akuwa ne mukolamu. So was it? I think it was holiday. Then I inboxed her. Him. Sorry. Ne mu inboxing ne mugamba jishikole mnanga, and the good thing bali bagenda kola wagulu Freedom City. Okay. So I went. Ne tukola video that day with the farm, with his homies, everything. Ne tukola. From there, we got in touch. So the feeling came from there. Which feeling? Feelings of you being in a relationship with you and Fine Boy. Friendship. Totally. Friendship. Relationship. Like a boy-girl relationship. Lovers. Yes. To become lovers. You and Fine Boy. I gotta think what you're asking me. The feeling came. No. None there. It took some time. But you guys kept in a communication texting. Let me ask you. Who told you about the relationship? About what? Relationship, yeah. There's a girl gift yali a fine girl, black. You guys were in a fight, Mulwanira Fine Boy. We are in a fight or she's in a fight? What did you mean? No. Ella, you gotta tell her she's all alone. She's in the boat alone. No way. No, like seriously. No, not really. Not really. I would never say that. That's not me. But no, what I know. Came in a this way. No. Not really. I don't diss never people. Even they never salamu your life. Yeah, I remember people kept on asking because I don't really know who she is. I don't know her. I don't say that. No, that's the fact. She also knows the fact that she doesn't. Okay, I don't know her. She may know me because many people know me, but I don't know her. You, her, then the name was gone. Nenga kwasinga okutya oli agamba she has big bums gutakutya. Nenga gago wesiba ku Fine Boy. Nesiba ku Fine Boy. Yes. How? Kuba yagamba ye fine girl go wesiba ku Fine Boy. Oh. Wekwanira Fine Boy. According to her, even I did the interview. I don't know if you saw that. Mbuna mwekwanira ne mutwala. Yes, no momo bako. Naye naawe atakwagala oba omulaba. Omuntu akwagala bamubba. No, like seriously. A person who loves you tebasobola mubba. Okimanyi osobola n'okubeera ng'olina empisa embi nga people say olina empisa embi naye ng'owuwo taziraba. Okitegedde? Kati ye counseling
Yeah. Naye by that time waliwo ekimanyi nti alina someone he loves gwe wagira mu bulamu bwe. Someone he loves. Alina gwalina mu relationship. My relationship. Did you know? I'm pretty sure we are on different topics. Different topics. No. I'm going through your cause bino bebintu mu ba TikTokers bemuyitamu. If it's not fight for content, it's fight for relationships. Ate webiri. Cause tulinawo group bira nabo ekyaba letero okulwana ku gundi nga bawoza nti ono yababa woli. Yes. Kati ate nammwe Fine Girl yavaayo n'akola videos n'akola ne live ng'alagawo wakola ki, and the fact that we wogenda ku live every 10 comments ezijja at least 4 mubeeramu abakubuuza Fine Girl. Lwaki wababa wa munno? Fine Girl. Yes, now let's clear this right now. Bwe wagira mu bulamu bwa Fine Boy tewamusanga na. I know nothing about that. Are you guys staying together with Fine Boy? No. But yeah, Fine Girl yagamba omwezi bakosula na wuwe. Kati, I gotta say this. In life, bw'otandika okubeera awo n'olaba ebintu ebitaliiwo. N'okwata imagination n'ogiteeka mu reality. Go get help. You need help. Yeah. Kati kubanga n'abantu abakuwuliriza. Yeah, they can't tell you naye they be judging. Ate they be judging. Omanyi bano abantu ba social media basobola obutakugamba. Bagala ebyonoonese. Bagala ebyonoonese. Naye deep down they know. Ekituufu. Bamanyi ekituufu. Ate mikwano gyo ogibanga naawe wooli tegisobola kuyamba. Nga bakulaba ogenderera. Emikwano emituufu. Hey. Yeah. Like real? Like for real. Gia Nina. Sometimes mbeera on ngamba, you guys TikTokers, are you supposed to be in this all the time? Relationship there wali wentyo. I don't know. Muyinza okuba ndo mukirimu mwekka. Kyokka Fine Boy tomwagala? Nedda. Si ekyo. Just ebikubeera mu ba Fine Boy abakyanganya abawala basatu. Ani omulala? Erinnya ligenze bannange oba adde oba awali ali awo omuwala erinnya ligenze. Muli bana kuliko nono asala kakaati. Naire. Simanyi sono era wali okozeeko naye challenge. Omuwala asala kakaati. Muli bana. Naye esiimye. Tuli bana tuli eyo. Muli Oh my God. Kati, you've told me you're 18. Yeah. When I was doing interview nani, yangamba oli mukulu wakona bukonyi. She can say so. Have told you. You can never know that you're not okay by the way. Abakula basobola okimanya. Nti toli okay. And being mentally perturbed, what you discovering atosobola. So she's not fine. And she needs help. Yeah. That's what nze ngwendaba. Because recently I was there. My sister came and she was like, bangambye mbo olina endali. Yeah. The video. Yeah. Yayogera ebigambo bibiri yasooka n'akuvuma ekigambo. Then something vulgar like that. Yes, you know? Yeah, I saw that. And omuwala nga ye alina okwewa ekitiibwa ebigambo tebabiyisa mukama. Especially on social media. You don't have to do that. That is so... Gwe ntunuulira. No, sinazira bandoza. Oyinza okuba zijja sizo. Anti kati ekyo kyenkugambye bw'otandika olaba ebitaliiwo. Seek for help. Bw'otandika obiteeka mu reality. You have to seek for help. Yeah. Era naye in case mwe muwenze TikTokers ate mwena muli kyali baana bato. Yeah, kyekyo. Kati awo tulina generation ki wallahi gye tujjamu. We munatuukira 30 years you people.
30 years. Nga tukyali ku TikTok. No, anti kakati olwo omuvudde ku TikTok mugenze in another world era mwesisinkananga era mujja kuddamu ebyo. Nga twesisinkanawa? Toli mukisinkana ya. I don't know. Ne wali abantu abamu nga bw'obatunulira era olaba byakibaliga like negative ne positive tezikolagana byawukana. So tosuubira. Nina ekya kintu kyeyayogera emanyi yalanjigire kalayonjiraba naye yagamba weeyerusa. Yagamba yena yagwa mu kiziko yeeyerusa natya nosirira ne mugamba nedda Gia Nina ndabanga ali ku nnomo nti wa omwana yagwa mu kiziko. Oba kati awo mugamba ekindowooza tugula ffenna lwakuba ye kaagaana omukolako. Tugambe tugula ffenna. Okitegeera? Atuguza yamukotogera bagamba mukotogera. Yamuwa ebitakola. Right. You end up nga mutandise okufuna teams mweyawula. Kyokka bambi fights naffe nga gobokera n'ozuukuka n'ogamba nange bwe nzuuka ne ngamba tuli kuki. Okusanga nimanyi mu plannings you guys to lift yourselves noga tutekewo koka scarf awo tulabe. Well, nze nganze omuntu njagala nnyo emirembe. Siri muntu nnyo wakutandika ntalo kale sagala bintu byakwe ate mulekane. I love peace. Kati sisobola kuddawo mbu ntankulewo olutalo. Ndabira ddala such stuff kale tebiwesa kitiibwa. Ate nze njagala ekitiibwa. And my mom told me like to okufuna ekitiibwa you have to earn it. Yeah. So it is earned. Sisobola kuba eri n'entankuula entalo ate nensuubirwa ekitiibwa. That's why I love peace. Nze saagala ntalo. Ate kale simanyi byaku joking nze I take everything serious. So omuntu ayinza okujjayo nga joking ate nze nga sisaaga. Oli mukambwe. Sometimes. So yeah, that's why njagala nnyo peace. Do your relatives know that you are in a relationship with Fine Boy? Fine Boy, he's my dance partner. Just. He's my dance partner, a friend, a best friend. He's a good person, has a good heart. Yeah. Wakaba mumanyi? Yeah, bamanyi nti nsina ne Fine Boy. Bamumanyi. In fact, nze abantu bonna been having in my life, you're supposed to be known at my home. Bamuntu kale mpozika abantu anyway, my people are good people. Abantu benfuna mbulamu wange, they are good people. So they have to know you. Future in the Fine Boy ogira about. Well, I can't predict the future. The future is not in our hands. It is in God's hands. I know. Yeah. Yenga omanyi with God's blessings. Mujazaala omwana. Obadde ki? Obadde ki? That is not something to think about right now. Yeah. I have a lot on my plate. Okay, Fine Boy na kyakwongeddeko in life n'ogamba mbuno me meeting Fine Boy I believe it was not a mistake. Yeah. Biki bye tubalira ku Fine Boy n'ogamba nti yeah, it was a blessing me meeting this guy. Nze nali nvudde ku TikTok. Nali ngivuddeko, but that was because nze nali siina muntu like ankwata videos. I never heard. Ate simanyi nokumanya ne buli TikToker George. Wofuna obudde genda webaza omuntu oyo akwata videos. Because those people are heroes. Don't really. Mumayisaamu amaaso. Mutuukana nti ne mubeera nga ba sibling. Manyi wamala ebbanga n'omuntu mutuuka ebbanga kale bweza Fine Boy azikwata. Oh well, we got another person. But before yali akwata. Before yali ankwata. Ankwata videos, you know. Alina ne byambuulira ebyamagezi.
Now no, but then agamba don't do this, you know this and this and this and this. This shouldn't be like this cause kale sienze buli omu alina kye yeetaaga kale ku munne okuyiga tekukoma wansi yadde obeera weefuula omugezi. Ate nze njagala nnyo ebintu by'okumbuulira what's right ne mmanya. Yeah, so he does that. Omulimu gwe TikTok? Not really. Alina omulimu? That's why the people who abantu abasinga bali wano ku TikTok balina emirimu gyabwe. Do you know that? No, I didn't know. Because this guy, the information I'm giving you right now, it's in my interview I did with a Gift Fine girl. Yagamba the boy, n'olumu ekyokulya kyamugula talina mulimu. Business ya TikTok operators musula njala. Nga basula nani enjala naye? Oh my God, nze nasula enjala nfa bufi. Nze n'okulya tuli tuti. Era wesitalya nnyiga n'onnyiga. Emmere ekutawula? Emmere entabula. Mba sikola bulungi. Buba tebukola era buli kimu kiba kinyiiza paka wendi awo nenzikakka. Kati ono yabijjawa nti Fine boy takola? Mutalina mulimu? Kikyo kye nagambye. Help. Ate kati abantu bajja beera awo. Omanyi many people seek for help here. Abantu ne balowooza they are seeking for attention. Naye omuntu azza ku social media nga yeetaaga buyambi. Ate waliyo n'abantu nga beetaaga obuyambi naye nga tomanyi. Naye what I can say that I'm proud of her. Okubeera ng'afunye passion. Abantu baliyo tebalina byakukola naye yafuna ekyokukola. To be there and talk about me. Asiiba ku nnyonyi. Asiiba ku nnyonyi? Asiiba ku nnyonyi afuna atya obudde obunjogerako? Ng'omuntu tomuli bulungi omuli bukiika. No. Sigaanye nti oba asiiba ku nnyonyi. That's good waba asiiba ku nnyonyi. Era yali abeezawo Fine boy ng'ate bw'amuwa akasente ate kojja n'oli. Nga nze kenzija n'endya mu mwaka kyogo. Yagamba amaze naye emyaka 5. Esaliyo. Ekitegeeza omumanyi emyaka 5 wagijjawo? Nabijja ku internet. Yagamba bamaze emyaka 5? Yeah, they do. Papa wa muno emyaka 5 gye bamaze? Emyaka 5 bambi. Naye kati I can do high favor. Wabeera alaba wuwe. Tamanyi gy'abeera? Agenda munone. Agenda munone oba asobola. Now, right? Take it. I saw now I know inache wesiga. Not really. Ogambe waba asobola. Baba, kati labayo. Chiringa bweshiti. You're like, okay, that juice is mine. Yeah. Why don't you just grab it? It's yours. Yeah. Why are you yelling? If you feel it. Don't need to shout. Yeah. Oh my God. Naye totidde muti agenda kuddiza fire. Words. Kyasobola okukola. Yanimamu ebintu bibiri. Bigambo. Kajjona kweyerusa. Bingi byalimbye naawe ebyoka byolonzemu. Bingi byalimbye bambi. Kabiri wera byalimbye. Bingi, everything. She got early in the morning, I can say. Oh, any day that she got, she was like, you know what? Sorry. Ndoza yayiya. N'ayasalawo ayiye obulamu. N'anoonya gwabuyiyizaako, n'anoonya target. Nga yeggwe. N'afuna target. Ate n'ayitamu. But have you ever sat with a Fine boy ne mwogeramuko about this girl? Oh, she's not our target. She has never triggered me or anything. Like, sorry to say that, but moving to planning, she's nothing. Like, she's not part of it. She doesn't have it. Yeah, the next quarter tatukawo. I should get there. Yeah. So, because we're different. Her dream is chasing a man, I'm chasing a bag. We're totally different. I wanna earn, she wanna be loved.
You understand? Yeah. Wallahi mtegeera. Omuteeka mulayini. Agoba musajja. Yeah. That is her dream. But wagambye life n'oba olina sente nnyo nga you don't have love. Kati ye alabika sente alina kati anoonya sente anoonya love ate love eyo gwe wagibba. Lindako alina sente anoonya love. I'm just quoting her words. She's rich. Worst of all, yatuuka n'okugyayo videos n'agamba ng'oweewaanisa balina ne nga bali babiri ajja kutuuka ekiseera azite. Azite alinda ki? Ate ng'alina fine boy ng'atengejja mu kibuga. Ng'atengejja mu kibuga? Nga buli simu ya muntu ng'ali kuli atambula. According ku bintu by'akoze ye nga ye, ebintu by'ayogedde ye nga ye. I think Okta nudes is nothing to her. The way like she has embarrassed herself ku internet. Yakuvukira ku mata n'ata nudes. That is nothing to her, I think. Yabeeranga onamukwata nga libwere. But that's how big their love was. Nenyingirira omukwano gwabwe ogw'okweyambula. Noyingirira omukwano gwabwe ogw'okweyambula. Siira omukwano gwe nayingirira. Yeah. Okay. Tuveeyo kwoyo gundi. Every TikToker these days akolawo ku ka event akamubeeramu every year. And I've seen you supporting bambi bonna buli akola. Do you have plans now okoleyo obeeko kyokola? Kwana nabye Pink Sharon Pink yakoze dance with was it dance with Pink? Something like that. Nalaba Pepeta nendaba gundi akola zi charity I think. Ani Zaira kola zi charity mabega kawo Winnie yeka yagendako mu kuyimba kati ali mu music like they are doing ebintu gundi alina show ejakola buli mwaka Ivo. So are you planning anything? Because already amanyi ogalina team ogirina. Yeah. Kifo kyotalina tukinoonya? Don't really. But I follow my heart. I don't know. Sinamanya. Naye. Omutima gwe gungamba do this, I do this. I don't do bintu olw'okuba abalala bakoze. So you feel onatuuka? Not that. Just I like unique stuff. Okay. Yeah. Linda kuna njala ko. Okola arts okola science. Oh why? That is personal. That is personal. Hey. Ne, nkola gunto. Nkola arts. Arts wama chokola kufuna obudde bwa music. Yeah. Kalizika wowe yongera kukolera ddala MDT. Probably already testing. No. Totally different. Hey. Who are your best TikTokers and girls? Mubawala. Like 5. So you get a review. I can't randomly. Who are your best TikTokers? How about we just talk about musician Gwensingo Kwagala? Kale. Banana. Mukubulire. Mumbo. Ricky Man. Yes. She was obvious. She was obvious in Ricky Man. Ricky Man. But TikTokers kali bwaka kola kokona kone bakwangwira no gamba I've worked with this TikToker and I feel I'm contented with him. Emily. And Coco. Hey. No wonder they are a duo. No, like from the start, yeah? From the start until Womsanze, Ali so fine. Emily and Coco. Okay. Now they are fine. They are fine, but okay, when I met them, yeah? Kubanga nedda like even like kubanga muba TikTokers abasooka okunfollowinga. Emily yasooka okunfollowinga. Yeah. Ng'omukubira early in the morning omanye ebiseera ebyo ng'obeera tolina nnyo byakukola. It's all about school, going to church, doing chores. So ng'onyinza omukubira ne mugamba osiibye otya kumacha
Nangambadde Macho osiibye otya? Yeah. Osiibye is supposed to be sawa mukaaga. Why? Simanyi nnyo Luganda. Nangamba I'm fine. Omanyi ngali so calm ng'obadde osuubira oba kuyombesa. Agamba oli bulungi. Oba kennyini nakubirako. She's so calm bambi, down to earth. Okay. Ate Mubalenzi. Mubalenzi. And I'm gonna say fine boy. Because nze si nnyo muntu agenda nnyo mu bantu. Era even meeting ba tiktokers, it took me some time naye nga I could, nali nsobola. Naye by that time I was super shy. Anti abantu. Si fine boy. TikTok. Egene bikujjamu. Yeah, TikTok has taught me to be confident. Edda nga nyambala ne shades. Everywhere umuwalazi. Ndala bwo scrolling mu videos zange osobola okiraba. Abantu okola dance challenge yambala shades. Kati ndo nayambala nga shades nga n'ekiro nzambala. Naawe. Nanti abantu. Hey. Yeah. Ate nali mu kiri. People, they always have what to say, you know, at school bye banjogereranga. Abana kale ngeri gye bantreatingamu, so I didn't get him that fear. So kintu ky'abaana bakufiti n'okyogedde nnyo abaana bali bakufitiranga kiri why n'okubawo reason? Ekyamata is me. Tewali nnyo reason. Oli nga kugamba wabula mukwano simanyi kyawankola naye sikwagala. Ng'omwana kigamba? No, they talk about you. Oyo mwana gwe kyobumanya lelele. Oh, another musician. Tomudi. Ne Tomudi yasooka kuba TikToker. So namusanga musician, nakolanga ennyimba ze. He's the first musician eya meeting. Yeah. He was so meeting through the wife. It's him. Young following na meeting na sasa even a haircut. Last year. Was it last year? Ndalabya bufaananyi bwa last year ng'olinga akana kanasa. Nasalisa akaviri bulungi nnyo. Yakutwala bakusala enviiri. Ate namusanga bamusala enviiri. Nagaa nawe tuula. Nangamba bakusala enviiri. Ngamba ya, nemugamba naye obuviri bwange butonyo. Nanga it's okay. Bansala bulungi ne bantayao kaddayi. Nambika omutwe. By the way, natandika osiba enviiri. First term. Nakyusa somero. That's enough for you. Naye bisigadde naye nga mbika mutwe. But do you know that now you have a challenge of okulaba nti okola bulungi to the maximum? Omanyi lwaki? Right now people know you. Yeah. After bagenda kunoonyereza results zo bazikube ku kitimba. Of course, I know that. Naye kale bangamba ekibojja ku TikTok. You face your fears. When you come on social media, it is like a nightmare for us people abatamanyidde nnyo bantu, you know. So byonna biyita bwebeera therapy, you grow mu bwongo. Nomanya nti ono wagamba nti nno wabula wantama njagala ofe. Balwa babyogera. People say a lot. Mu comments olina jana gamba wantama njagala ofe. Yeah. Oba olina trying okuhaminga naturally. Trying okuhaminga naturally, you know. So, yeah. What is them nga fine girl as well? Fine. Oh, she is fine girl. Yes. I don't know why. Like seriously, I don't know why. But sure. Gift. First come. You come. No, you're not in our interview, but you've been saying, and it's you come here. You come. No, you come. You gamba. Gia Nina, yatwala fine boy. Laba katonda wakompadde nojja. Let me ask you, is it true you love fine boy? You love him? Sokoji. Sikulaba. Hey. What's the problem? Allah, jangu. Dwayne, film of videos them, right? Nze yabasose wano.
guys should. Whatever Gia. Actually, I've never met you before, right? See? I told you I didn't even know her. I'd never met her before. But I used to know her like Lwa Fine boy. Anyways, we turi musibitegera naye Gia ekyanyiza kunvuma. Gia. Nze nga nakuta okuvuma buli muntu nsobola okuvuma, but I have few words to say. Really? I am sure nze if I say nti nsobola okuvuma nsobola, I can, because as around was the twali mwezi ekisirusiru. I didn't mention your name, right? Do you know that? I used to mention Angie's name, right? You sure you didn't mention me? Are you sure that? Are you sure? The Almighty God, kuri video njina nkukumyewo. You sure? And the videos they sent me nali nkyali na Dubai. So nakuvuma chi? You were like kuwanga Marina Shafiki mwembyaba ati naye mukubira ne muvuma. This China temwekuyako. Simayanga Lwa Fine girl, she's desperate girl and other stuff. But I remember I didn't mention you anyway. Mu bigambo bye nayogera. Are you sure? Mu bigambo bye nasoko kwogera nali nkuvuma banavumanga Angie yogeza amazima. So, are you desperate or? Why do you call me desperate? I'm asking. Is it me who's being desperate? I don't want what that. What you did, was it desperate or no? I don't want that to happen here. I don't want that to happen here. Yes. No, tell me, what you did, was it desperate or not? No, I wonder how could the coincidence came and she came here? You called her. No, I didn't. Yes. I swear I didn't. I didn't she call come her. netwogera. Nange kyemadde ndowooza mujje mwogere. Nayogera. Abadde nti okwogera but mbadde mulaba agenze emotional, which I didn't want. Against the emotion. Gwe tomulabye abadde agenze emotional. Nzija. All right. Okay. I know this one agenze emotional, eh? We should even stop here. Well, I didn't want it. I didn't want that to happen. we can go on because I'm fine. Because I was looking into your studies, what you're going to do. Kata today, why you did it? I mean, look at her. No, let me say, you're seeing her right now. Bomlava, what do you see? What are you already saying? I just feel sorry for her. Why you feel sorry for her? I mean, look at her. Like, look at her. Why is she like that? I don't know. Anyway, she reminds me of them. Of what? The girls that used to be, you know. To bully at school. So you're used to that? That's Kati. Bad thing about me. I don't know. She always look like an Ayagala Kokura. Achigazeko. That's what I want. Then you do what? I love action. Really? Yeah. That's the problem with me. Actually, I think I'm going to record something else, but yeah. I really love the time you've given me. I always wanted to come the way what you guys are. What inspired, like Katla Bakatunda Wanyamye, then I feel about no mutu tubadde twogera kine najja. I expected much. Really? From her. But Bogamati Nedda. She's agamba ko wasiko movement omugamba li desperate. Bulaba yakwata akinga. Not really. Anyway, that's but life getubeeramu. I expected her to be much higher. Higher what? I'm disappointed. I'm disappointed. Are you sorry? Already. Anyway, Gia Nina, thanks for your time. Welcome. But I wish you success next year. If at all we don't meet or we meet again. The manyo ja chikuba. Manyo ja chikuba. Okay. Kansokenda loko byokutte. Hey.